Mr. Soze ekibozibozi. Mr. Soze ekibozibozi. Ogamba otya Uncle Soze? Muyobo munnange bannange olamusizaako nnyo taata. Tusemanye empeerezaayo bannange. So I'm feeling at home on your channel. Aye mbalamusizaako mwenna abanaawiza story eno oba nkiyite kibozibozi. Story ndowooza nyagireeta next time. Maama wange yeekwata ekigwo ne boyfriend wange. Mr. Sozi nkulamusizaako taata n'abawuliza mwenna buli omu respect the hustlers, buli omu yonna gy'osinzira omutima gwo ne gusigala nga gukubira ensi yo. Mbaagala nnyo bannange, mwongere okusubscribinga Kisozimo Family Alternative Show n'okusupportinga, twongere okulikinga n'okusharinga. Mr. Sozi mbalamusiza mwenna. Kaakati nga lutuuka munnange, olwatuuka gamba lumpe. Antuuka nga ndi eyo mu kyalo, nalinga mu kibiina kya kutaano ndowooza oba kya kutaano 2029. Tuli eyo mu kyalo ne mama wange, mama yali single mother. Kaakati mama wange yali mukambwe nnyo 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 nga ku kyalo bamutya. Kaakati mama wange kati nze nali sirina nnyo mikwano gy'abawala, naye nga nnyina emikwano gisinga gy'abalenzi. Kaakati mama wange nga tumanye mu ttawuni we twali tubeera okuva we tubeera ewaka n'okutuuka ali obuduuka, kale nga waliwo ka distance. Kati nga ntambula, kati ku olwo kumbe mama wange nga watutuma ng'ajja ate nga atuviirako emabega alaba atambudde n'ani, ani akuwerekedde. Kaakati munnaye Mr. Sozi ku olwo olunaku nga nsanga gaayi, era baali banneiba nga baba ewaffe eno okkirira emmanga nga gye bali. Kati nga nsanga gaayi yalinga nkwana naye nga nsimukkiriza. Tya abasajja mama wange yatugamba nga ne nkusanga n'omusajja anyakutemamu bibiri. Kaakati nga tunyumya tukkirira. Kumbe mama wange yazza angoberera avaako emabega. Bannange mama wange yakwata enkonyogo. Omanyi enkonyogo? Oba mukyalo mumanyi enkonyogo? Kyali kityepa kya muwogo n'akikasuka. Omanyi kye bayita enkonyogo okujja ng'ewooma nga weeyegera nze nagiwulira ne nkyuka ne ntunulayo ngenda okulengera ng'agikasuse ne nteekako 10. Kati ono gaayi agenda okukyuka ng'alaba nziruka, enkonyogo yatuukira ku nkoona gaayi n'agwa eri. Bannange nadduka emisinde ne ŋŋamba leero anzise. Kati olwo ne nduyitako. Olwokubiri mba ndi mu high school, nalinga mu senior 3. Kati olunaku olwo ninayo boyfriend ankwana eyo ku ssomero. Kati nga waliwo omulenzi, baali ba family friend nga taata we mukwano gwa mama wange. Kati ng'oyo omulenzi baali bamuyita Umaru, ng'amanyi maama wange ng'era ewaka bajja. Kati ng'oli boyfriend afuna Umaru ng'amugamba engeri mulonge waabwe maama waakumanyi. Kati nze yonna agendayo nali saasomye nga baali bajjanga ne bansinkana ku ssomero. Kati ng'amugamba mulongo teyasomye naye funa piki ontwaleyo ngenda kuwa ssente. Kasita ggwe tebatuteeberezaamu mwetwala nga baluganda, famire zammwe za mukwano. Kati nga Umaru ateeka Robert ku piki bavuga nga bajja. Ebyembi batuuka ewaka nga mama yantumye, twali tetulina masannyalaze waka nga sola yafudde. Kati nga lukyajingira ate mu ttawuni eddako. Mama ne batuuka waka ne beebuuza, mama n'abagamba mulongo yagenza kunoona simu yange ku charger. Kati n'abalagirira munnange nga bavuga piki nga bajja ku salooni gye nali nnanya ssimu. Nga boyfriend twali twafunamu obutakkaanya nga negayirira awo afukamidde mu kkubo. Abaana bava ku ssomero bayitawo bamuyitako afukamidde, nze nga mpya binswaza. Kale ndowooza awo nali nkimye essimu wavaawo omuntu akubira maama mugamba nno muwala wo alina abavubuka bano 2 kyeka beeyagala kuba ndaba omuvubuka mufukamiridde. Bavudde ewaka maama okimanyi bulungi nnyo Umaru tetweyagala, tweyisa nga baluganda.
kati kumbe waliwo akoze olugambo. Ndwaye yali ew'okkomawo kasanga 12 ntuuka akasi ssaawa 2 kati ntuuka okudda Umaru atuteeka ku ppiki ne boyfriend nga tutuuka kakati tukkirira tuserengeta ewaka. Mama wange yali ayimiridde ku kabalaza mu kazikiza tewali ttaala. Kakati ppiki bwe bekkirira ewaka ekkubo eryali ligenda ewaka nga ennyumba yaffe awo mwako ka area nga eriwo abalinga bannayibba ng'omala kukkirira eyo n'olyoka basanga aye nga ppiki bwe bejja waka oba okimanyi nti ejja waka. Kati ng'ayimiridde ku kabalaza mu kazikiza ppiki olwaweta mu luggya bwe bati maama teyatulinda na kubuukako. Maama ng'abuuka maama ng'akwata booda ng'akwata Umaru yali avuga nze ntudde Robert yazzeeko nze ntudde mabega nga yakwata Umaru mataayi Umaru yali avuga. Tetugudde mu luggya ppiki amafuta tegayiise tebennyodde ne Umaru aye tavuddeeko ku Umaru tabase boyfriend tebeevulunze. Umaru bwamugamba bane maama nedda namugamba mwaze wano nga munsinikirako ebinnyo kumbe mwefuula mikwano gye simenye kumbe omupangira basajja. Maama nga yeevulunga ne boyfriend kwata nga bakwata na boyfriend adduka ne Umaru ng'adduka. Kaakati munnange ppiki Umaru maama yali ali eri yenyola ne boyfriend Umaru si kwe kujja n'abbawo ppiki n'agisotta. Maama yagenda okudda ate obugobo bwa ppiki ng'oli asimbudde nga ne boyfriend yayise mu bitooke naye bannange olunaku olwo nalya kibooko. Maama yeenyoola ebigwo ne boyfriend sirwerabira naye kati nakula atudde awo ne tubimujjukiza ne tuseka. Nagamba mama ebyo nali mbataasa bye byali ebingi nga tekyekituufu naye nga Mr. Sozi ngenda kudda ne love story yange erimu ebintu bingi ebyokuyiga eby'ennaku naye nga ngenda kugireeta soon. Webale tuweereza. Mr. Sozi ekiboozi. Bannange mbalamusizaako Basozi mu family. Sigenda kwogera mannya gange. Bannamwe lwali lumu nga nfuna gaayi. Bwe nafuna gaayi nga tubeerawo ne gaayi nga nkuba amanda nali ngenze wa sisita wange. Sisita wange ngamba jangu eno oba ewa maama waliwo embeera etatambula bulungi jangu tubeere eno. Nga ngende wa sisita wange nga ntandika okuyizaawo nga kati bwe natuukawo nali ndabika bulungi guge mazima nga omanyi egyo emyaka ng'obubuka 19, 20 egyo emyaka bwe gityo nga ndabika bulungi. Nange nga nkimanyi nga nina ne ba just abakera ku makya okundaba omuwala oyo ayambadde atya. Saalina nnyo omulimu guli awo gwa buvunaanyizibwa naye nga nina n'abawala bana balina emirimu egiyimiridde naye nga beekuŋŋaanya. Mukwano gwe n'ayita mukwano gwe ne bajja ne basula awo kazigo just kera ku makya anaakera atya ayambadde atya. Kale nga nakula bulungi. Namala kuzaala n'ensanga omwana omu n'agamba banne omwana gwe banne waalina figa ng'eringa eya bweninwaki nga mikwano gyange tujja okulaba tukulabeko bannange bw'ofaanana banne ngolayika bulungi. Nali ndabika bulungi weewaawo nakati ndabika bulungi naye lulinga omanya emyaka egyo ng'otandika. Kati bwe nagenda ewa sisita wange ne wabaawo gaayi nankwana. Bamikwano gaayi bwe yankwana yali ingine abambi. Bane gaayi nampa buli kimu. Kati nagenda ewa sisita wange mukama yali yansaasira mu kusooka nga nafuna ssente nga nafunako mpolampola ate nga nze ssente yange mbaako kye nkikolamu kati nga nina poloti yange naye nga sinazimbamu. So nagenda ewa sisita wange nefuna idea nga bwe nafuna ssente zekinanganya obusente bwange ne muteekayo mutadde we mutyo ne mbaako kye nkolamu. So I was like bwe nafuna obusente bwange bwekibina ngenda kutandika zimba. Kati gaayi nga nkwana bagayi baali bangi because nali ndabika bulungi naye nze ekizibu kye nnina munnange bwe mba njagalira ddala omuntu ogu
nze mune Mr. Sosmo ne family omubiri gwange neenyinyala azininza omuntu wemba sikwagala ne baba kutenda nafunanga bagayi nga they have money ne mwana gwenze nga bwemba sikwagala era nga twawukana Rachel nga tusobola tundula okitegeera nze omubiri gwange mba sikwagala tosobola kunfunamu wadde otuzizi tosobola kunfunamu wadde ennyonyogeze simanyi mukama bwe yantonda oba nammwe abalala we mutyo but that's me nze bwe mba saagala ate bwe njagala mba njagala so nabeere wa sisita wange bagayi baali banja baali bankwana kati ne mugiramu oyo bambi musajja yali ampa sente Mr. Sosmo because yasooka n'okupa sente zawa material mu nnyumba yange yampa $5,000 as in kale nabeeraawo nga ndaba kineesibyeko baba nangamba sorry baba nangamba mwana gwe musajja akwagala bane baba nga afukamira nangamba nyamba oyagala omusajja naye Mr. Sosmo manyi gayo okujja n'apaakinga nga nvaawo vine nyingira munda muno mmwe twali tukolera kati nze nasala nina emyaka 17 had my baby ng'alabika bulungi ate nga dadi wamufaako ng'abeera mu kibuga ate nali nvudde mu kibuga nga nziseeri kati ebyo webityo sukaali nze bwe natuuka ewa sisita wange sukaali nga nze ngula sukaali babicunga sukaali twafuna baketi ebituka kati ne bajuzaawo amata tunywa classic milk webityo etooke biki webityo kati bwe nakola ki omusajja alumu omwana wange yajja mu holiday kyali mu baby kwa yakeera omwana wange yakeera okusoma nze ala abaana nga banene nnyo so ebisinga byonna babikola mangu boogera mangu Mooso oyo first born yayogerera ku myezi 9 kati ngali first buli kimu she was too big era mu kibuga gye twabeeranga nga serebwanga buli omu amumanyi nga kirabika bulungi dadi we nga yamukolera erinnya amwagala nnyo nga mukola ebyabalungi musiba dreadlocks okitegeera kati nga yambala abantu nga bamumanyi nga buli muntu amanyi bane ekibebi ekinene ekyawali so nga bamumanyi n'okusinga nze so kati omwana wange muleetako eriginali ndaze wow ng'alabika bulungi mwana wange alimu black nyonyonyo ng'afaana tatawo naye ng'alabika bulungi just okumufaako okwo nga bobi we yagamba nti teri mwana mugaga mubi nga kirabika bulungi so we yajja gayi yajja bambi sigeerabira yali twali tonyoka najja n'apaakinga naleka mbwata amataala omanyi okuyita ku gayi ne tusibawo bane baba ne yeyanguya kuba baba yali agala gayi nandeka emabega mu nze njogere ne gayi omanyi okuyita ku gayi namuyitako omusajja nankubambwata amataala n'engenda twalina kashortcut mu twitira ne tudde eri ku main ne tugenda mu kashortcut nga ndaba nga nkutta omwana wange ku mukono then nankoya nangamba naye gonde nondeka ku kkubo ddala tajjadde okumbuzako namugamba saakugamba nti nze omwana wange waabazze tolina kuneemanyiza wadde okuneeyogereza ku nsaala mwana wange mulaga mpisambe naye nga gayisi mwagala bannange Mr. Sosmo the guy was cute nga muwanvu muddugavu alina omubiri namanyi ekyantamisa gayo oli namwe bagayo mweddeko okwanya omuwala muto kiraba muto kale gwe oli mu 40 years omwana muto muyiga okwepimira emyaka gyammwe gayi yali akola ebitanyuma mu myaka gyange gayi ng'ayagala najja kale ng'ebyo ebintu aba abiguze buli kimu ekyomusaba ng'akigula naye nga bw'aba ofumbye gayi ajjaawe mbunaalya emmere oba okitegeera ayagala mubwajja kati ng'ate ali ng'eyampasa mulimu ebintu bye tutalina kukola nga batukwana oba obingulidde byange naye ayagala bw'abazze bw'asanga emmere bw'ogijula atagigaana baba n'agamba waba kyagala nze nja kikola kati nga baba wange y'olugyayi tukoze tutyanga ajjula emmere Mr. Sosmo ng'oli gayi bamu emmere nnyingi ku sowaani ne ng'agira n'agimalako ng'abeera free ng'ali ewaka bane nga nze ebyo nkampulira nfa ng'ayongera kuntama bagayi mweddeko oba okwanya omwana muto kola ebyekito oba okwanya mukulu muno myaka 3 g'oli mwana yekola ebyekikulu naye oba okwanya mwana muto kola ebyekito bye tuba twagala ekyo nga kiyita musasozi nga gayi anfukirira sente wande nakwata ku simu ze yalina ng'essimu nyingi kumpi nga bulayi nebeera mu simu kuba yalina sente nkwata ku simu ze kati gayi yali ayagala kumpasa bambi naye mbusimanya yambuli awo bisitole bya mukyala we bla nga byonna bimbowa simanya mukyala we bamugjamu n'abaana nso nga bimbowa buboyi
gwekyoba omanya kati Mr. Sosmo nga tutuuka ku kangende ku kinyusi kubanga ekikazigo nga twetesa ne sisange yekyayagala naye nga nze just nali sibyagala sisange ngamba neefulu omuntu oyo yali akusabyeko ngataso naye nga mpa buli kimu Mr. Sosmo nanyirira ate n'ensukaali weneza kubanga buli kimu okifuna mu budde mwana gwe nga baba mpikiriza naye omanyi fulo mwegambira oba mufiirwa okitegeera oba gayi mufiirwa oba mufiirwa naye nga segambisa ku gayi maama gayi nga gamba ya iye kale bambi gayi ndoza ali ampa respect engeri gye yali anjagala naye nga gayi akkiriza naye nga gayi tetugenda mu loogi like ngenza sagala nebyo kuba nawena ndimugambe nti mpangisa nera ndimugambe kikuba yali willing kuntwala wakati oba yali tansabiriza kati ate nga sibyendi nze namugamba atugendeko samwa kibiki nga mwekemesa mwana gwe nga tugenda mu loogi gayi nga asaza kimu kyakubiri mama nga asaza banenda nyigira mu loogi gayi atuuka bino ebya romance nze Mr. Sosmo njagala kye bayita romance nze wakiri onvaako nga tonkozesezza nga tundeba naye nkonkoze romance nze omubiri gwange guba gukuwulira mwana gwe saabikiriza nze omuntu mba simagala sagala nkwateko sagala nkiisinge bankwenyenyala mune tutuuka mu loogi gayi ayambala kondomu ye bulungi yali atandise emikolo bambi nga asaza bulungi mwana gwe simu ya boyfriend wange nevuga gwe nali njagala ow'e Kampala era tata w'abaana bange kati Mr. Sosmo nasindika gayi ne muganzirika nkwate simu nemu pushinga nanvaako nenkwata essimu Mr. Sosmo gayi yantunulira bw'ati nga takitegeera era saamuddako oba yali amaze oba yali tamaze nenyambala kuba yankozesa sikati yange mweri Mr. Sosmo eddakiika zigenze nsaba onsonyiwe n'enfuluma naye Mr. Sosmo ekipozipozi kyange kiri wano the second time nengamba kanziro baba nanegayira nenzirayo Mr. Sosmo gayi yayambala kondom nemutunuulira Mr. Sosmo nga mwenyenyala nga ndaba tagwanidde kunnyingiramu Mr. Sosmo gayi namuleka mu kasonda ka loogi ng'ayambadde kondom nantunuulira bw'ati nangoba nga wajja ngamba kale leka nkuze waka because wali kiro nangobesa motoka nangamba please linnya nkutwale nga ntya nga manya ajja kunzita nangamba era omusajja twakyawagana yanyigira sistange natunyigira fera nagamba ku myaka nage nina kyonkoze tebakinkolangako Mr. Sosmo naleka gayi ng'ayimye bw'ati ng'ayambadde bulungi kondomu ye omulundi ogwokubiri teyankozesa tejjukira ogwasooka yakoma mu kkubo bannange ekyo kyekibooziboozi kyange bane Mr. Sosmo oba toyagala muntu oba tomwagala katukirize katugaane banayinze okwagala omuntu gwesagala byannema kyova laba gayi wange tukoze buli kimu naye mufiirako kubanga gwenjagala omwoyo gumuwulira omutima gumuwulira buli kimu kimuwulira n'ebigere bimuwulira bannange mbalamusizza ba Sosmo family have a nice day